Kulikayo nnyo mukuumulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV mmunyo okusatu gwe tutambula nagwo kitundu kyaffe ekyakubiri tukigulawo n'ebivumbuddwa tukyali ku nnamukadde Amina Nyangoma n'engeri gye bamubbamu ebibye. Bangi kubagoberera emboozi ya Amina Nyangoma mwagala okumanya kubirumira ebyasooka okweyolekera mu kutunda ennyumba mu Kisenyi na butya Kkansala Simon Orengeje gye yayingira mu kintu kino. Oluvannyuma lw'okufuna kumpi buli yali mu muzannyo n'eddiiru eno tuliko bye twayagadde omwana omukulu mu maka Mohamed Tweed Said atangaaze kubanga abalala bonna bagamba nti yasooka okuleeta abaguzi kyokka Orengeje n'amwekiikamu. Mpozzi ogamba bino byali bitya? Naleeta abaguzi abawerako naye nga abaana babagoba nga bagamba nti bagala 500 million ate nga nze ndeeta omuntu wa million 3. Jjukire ettaka lyaffe lyali teriyina kkubo naye nga bali abaana beesimbawo nga tebajja kutunda kubanga ndowooza babalamu percentage bwe bagabana bonna zijja kuba ntono kati nga bateekako kiremya. Ogamba okuteesa mu famire katono kugwere mu kuyiwa omusaayi wakati mumu abaana. Process yali mpanvu kubanga twatulako ne meeting n'omukyala Nakata yatuguza ettaka ne tusalawo okuteesa naye nga abo abaana okusinziira nti baali babataddemu omutima abaana tebakkiriza ebintu ebyo byonna baabesambagga. Twatulako ne mu meeting ne ba LC's chairman ayaliwo mu biseera ebyo muzeeyi erinnya livuddemu kati naye nga tanaba kufa naye era waliwo n'omwami Makabugo yali chairman LC mu biseera ebyo era ne bigaana ne tutuula ne mukyala ba Nakato na Buusu yali nannyini ttaka era nabyo byagaana. Abantu abo bonna omukadde yabakyawo n'abaana bennyini kati awo kufuuka almost kuttingana. Nze nsigadde nze Kasaidi eno ne muto wange yali gwe baatuleka 240 kati bali abana nabo nga beesibye omuguwa gwabwe. Kati bwe twamalawo okusalawo okutunda nga bigaanyi wayitawo ebbanga eriwerako nga kooti emaze okusalawo ku consent eyo. Wulira na bino ogamba meeting gye mwatuuza nga abaana okumaliriza ebyokutunda amaka ga maama wammwe yali biki? Kati kyatuuka ekiseera abaana ne balaba nga Simon ayingiddemu agenda kubba abantu bano era abo abaana bakkiriza ne bagamba Tweed tukitegedde bulungi nnyo era twali tukimanyi bulungi lwakuba naffe tetwali twagala kuvaayo kubanga already mama waffe yali amaze okukola nga naffe bye tugoberera naye amazima tugamanyi nti ettaka lino guwaligula sinsi ettaka lino guwaligula naffe ababiri tata waffe yatugulira ekibanja enkayana ezajjawo ng'ettaka limaze okukyusibwa tusalawo ebintu bino biggwe tufuuke ekintu kimu kye twagala kati twagala kuteesa tufune omuguzi tutunde ettaka lino bwe tumala okutunda nga tetumala kugabana kintu kyonna tugulireko mama waffe awantu awamu tumusitule tumutwalewo then tulyoke tudde buli omu ku percentage yalina okutwala goba kuwe percentage yo then percentage esigaddewo bagiwe maama then n'abalala babawenga bwe baali kooti ng'eragidde. Meeting esooka eyo twagimala nga tukkiriziganyiza okutunda abaana ffenna era ne tuteesa tunoonye omuguzi. Emboozi ya Mohamed Tweed Said ku byaliwo byonna eringa firimu kyokka byo ebyaliwo enkwe obunanfuusi n'obutakkaanya bye byaddirira obusungu obukambwe n'okusalawo okwayingiza Kkansala Orengeje mu kintu okukakkana nga bye tulaba wano ebyekifere bibayingiddemu nti ofuna katongole wa utoda okugula ekifo kyammwe. Era mukulu katongole yaŋŋamba agenda kutuwako milioni 2.5 milioni 1.5 ajja kuzituwa ng'ettaka lye tumaze kujjamu buli kimu ye talina kyayagala. Mu meeting eyaddako tutuule omu ku bato baffe oyo gwe bayita Abdi oyo mutamiivu ye yagamba tagenda kubikola ng'omukadde tamanyi era kusaininga ku agreement ekkiriza nti tunoonye omuguzi tutunde nga tukkiriziganyiza ffenna abaana kubanga katongole yatugamba ettaka lya mangeri gye mulimu enkayana abaana bonna muwandike ebbaluwa mugisaininge mugigete ku kyapa kubanga ekyapa Abdi ne oli omuto bona bye baali bakiyina muleeteyo endagaano neeyo endagaano gye mukoza mu abaana n'ekyapa nze mbaweezo ssente mugende mugulire mama wammwe then oluvannyuma nze njabawa balansi nga mmaze okukiliyaringa ekifo. Nti waddanga Abdi Fatil ayawukana ku mugendo okukakkana ng'afuuse kaasa.
Abudi bwe yatuvaako yagaana okusaininga kweyindagaano bwe yagenda yabuulira Simon yatambula bukalu oba bayita bukulukulu oba bukalukalu n'atuuka ow'omukadde n'amugamba maama nkubuulire abaana beggase ne Tweed bagenda kukutta era ne meeting yabadde wano ne Abudi yagibaddemu ebyayogerwawo saamanya maama yafulumya buli omu yenna n'asigazaako Abudi yekka Boona Regina ne Nuru kati fena natugatta ekigeyo kimu abaana 5 era n'ekyapa n'akibajjako immediately abaali bakiyina ekyapa ekikwasa Simon awo fere we butandikira. Kkansala Simon Orengeji kigambibwa nti bw'amala okutiisatiisa maama nga ssente zinaava ku ludda lw'abaana bwe ziri ez'ekibi nti era bw'azikwatako ng'eyiye basima bwe kaba kazannyi wano kaali katandise. Maama omanyi kye yasalawo? Oyo Simon kennyini oyo mufere yatandika yagamba maama wagambye ne bw'oleeta omuguzi wa $1,010,000 tasobola kutunda at least aguza wa $1,15,000. Amaanyi ga Kkansala Orengeji wano we gaatandikira. Okimanyi nti maama yagoba buli omu n'asigaza Orengeji, Junior ne Abudi Fatah omutabani omutamiivu wa ddanga. Ki ekyaddako? We tutandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Salt TV, Omunnyo.